wabula webale chikirira balema bayiza we Kabata waberawo obugalo obubera okulive ono muwo obugalo bw'okuchikirira abalema kati ndoza tukuweka kono akusonse akakono kuba kati oli ya chama te yakutuuka akakono kajja kubulira mote mulimu abantu abatakkirizibwa kwogera Kabata soko osirike mwe bigalo bindi byabawusigalo asona kuba kibego okulya emmere. Export TV to the world. Abamu balina ne pamiti lwaki beetunda. Ekyokulala mpagira nkyuka ekyo teri agenda kinzija mu nganze Panther olw'embeera eri mu ggwanga lyange Uganda. Nti buli muntu ali wano ayogera ebisongovu noza nawe toli mu nsi Uganda. Nze nkola era siri mu Uganda inkola n'emikono gyange era sinaba complaininga kuba Museveni yampa eddembe eritambula mu nsi zonna gye njagala nenkola naye kati gwe malaaya ovaayo otya n'ogamba nti olumirirwa abantu nga gwe teweerumiriddwa banne mulekerawo okutumanyiira. Obwamalaaya mbuwagira era ndi buwagira kati singa bakuba kalifomu n'ofiira mu loogi mwe weetundira nga weekwasa Museveni nga nawe tudda wano akalambuko mbu tukasondera ssente kudda Uganda temugenda kutumanyiiramu mufune emirimu mukole nga siiya yola bulungi naye kyokka nti okwatibwa abantu ennaku kukiteekamu nyonnyola. Obwamalaaya tekikyali kivumo maybe kivumibwa bano abantu abakulirako ku mizigo banaeraba kino. Obwamalaaya buvumibwa buli omu ebirwadde bivumibwa buli muntu n'abaafa kolona abamu tebaali balwadde ba siriimu oba balwadde ba birwadde ddala so ebyo tebyo si bivumo. Ansa soko osirike jasa ovumye nze mbulaba kino olya biki kyumi ompeeko mponye mani bani tulaba kino nti jasa paka lwolifa oli mu bwakadaama ngenda bufiiramu naye nze sisobola kubeera nga gwe mbasajja bonna n'ofuna omusajja eyakyama olusolo otutuludde eri nawe weebala mu bantu bakugjayo ne nabaana otambula otonyanga naawe oyasama. Nze wali olabyeko ng'abankalakata ku vidiyo nga gwe mbukwata bulungi tereza mu kamera baana be wenna n'osinika amannyo n'ottako eriiso limu n'obanga akanyonyi yasamira muli naawe oyogera kigwe naawe gwe baaleeruula dde obusolo obwakyama basajja bonna wabula weebale kiikirira balema bayiza we Kabata waberawo obugalo obubera okulive ono muwo obugalo bw'okukiikirira abalema kati ndooza tukuwe kakono akusonse akakono kuba kati oli eyakyama teyakutuuka akakono kajja kubulira mote mulimu abantu abatakkirizibwa kwogera Kabata soko osirike mwe bigalo bindi byabawusigalo asona kuba kibego okulya emmere. Kituufu nze siwakana naye naawe oli kukyokya olaba wafuna omusajja mu basajja bonna abali mu Uganda n'ofuna eyeeweta alinga ensuuluulu naawe okyavaayo oyogerako eri abantu eyawuukuuka nono naye Kabata nono naye ajja kuvaayo agambe Museveni atufuze bubi mu nsondere. Bakusondera kinga okwatibwa n'abalema ekisa n'otasaasira mubiri gwe gutaagula amma mwebale kumpa birabo. Obuzibu bw'oyogera nnyo njogera kituufu kyumi omukazi eyawuukuuka takkirizibwa kwogera. Kati njagala gamba ebigambo bino wammanga Jasi weegezese mu level zo omanye abantu balina okumanyira Jasi ekisooka oli muwala kati ye gwe omuwala omulungi kye kikubeeza ku kyeyo mu bwawusigalo nga ne ssente baliwo okusasula tomanyi oba alikuwadde omusaala tomanyi oli daddi Jasi oli awo osimba busimbi manyi kati kyogamba nange nzire ku balema nga ggwe wagaziwa n'ennyuma wakola likodi ekumi eyo yo likodi nze nakuwanikira wagikola bukyanga tukuyita anko watulagirako bwereere bulijjo neebuuza ki ekyatwala akabina emabega kumbe ebitundu bya kyama ngakula ekibbo maama nze nkuwa respect oli mugugu bw'osirika olaba oyisiza pansa n'omuyisa mu kamwa gwe Jasi watuusa okwogera ne pansa gwe nga bwenkula pansa nawe akunkumuka ayinaki tukyebalira mu levo yo kati gwe Jasi okunyumya naawe oba okwogera naawe oba okubako kyenteesa naawe olina okuneegayirira ennyo kubanga si levo Jasi njala gambe kimu ekyo kituufu walinnye ebbeeyi bebi twogereko wamu nsaba
bakwogerako naawe. Omulema gwe nayagala bamumpeerako enju, bamumpeerako emmotoka ne tebo z'ekivvulu 3. Mwana wa mugagga mulema yalemala mawube. Omugagga yaŋŋamba Chimmy we yagala omwana bakulize mutwagalire osimba mannyo nga n'abasajja bategeeza sokosike. Omulema mawube yagambanga nti kwata essimu bulungi ogitunuze eno baapolibula. Gwe musiru gwe kyakujja mu Uganda Jas webakanga ku bwana obuto Jas bakwebakako ng'oli muto n'osannyalala obuwungu oli musiru bakunyigisa empale ya ssengaawo Jas olwaba okutegeera Jas siri level yo walaba ku show yange nga ndi mu dress nga ndi amazing nga ndi attitude naye gwe yambala dress njagala ovayo Jas ogira mu video yasandu Jas nawe okyakomba amannyo neyo olaba Chimmy otuusa okugamba nti wali oyambadde bulungi dressing oli musiru. Baba mulageko ku bifaananyi. Nedda sooka olindeko kabaata gali amagulu agalinga ennyonde zaakomerera Yesu. Abula tukyongedde. Josh Ambo okutumidde muganda wange Josh Ambo Irene German Chimmy sokolete ku bifaananyi omulageko. Ngali amagulu agalinga ennyonde zaakomerera Yesu. Kati nze nkulayirira kabaata ag'amagulu ga Chimmy ne bweba omwaka mulamba tejja. Kuli kugulu oba nnyondo. Atekeyo ebifaananyi. Teekayo ebifaananyi tulabe. Otulage ku nnyondo. Ebifaananyi bya show ng'oli mostive. Abazimbi abanoonya ebizimbisibwa Chimmy atunda ennyondo. Nze neewuunya oba gw'otuga n'abantu kukuba bakuba mugere gumu eyo ennyondo n'ekuyitamu eddengulu. Kati kabaata osobola okungamba mbu nno show ya Chimmy gye yakola ng'esobola okuvaamu ezo zonna ssente zaagula emmotoka. Aga amagulu gakozesa ng'obutayimbwa okutta abantu. Akukuba omugere n'oddengulu kuli kugulu. Bwe kuba kwante ne bw'okufumba tekujja. Ne bw'okuteeka mu kisu. Chimmy leta bifaananyi awo ku screen. Ateekeyo. Nonalabika ebifaananyi mejja sawa. Ateekeyo amagulu. Bannange. Ate odduka ki mu video mama nalulungi komawo. Chimmy magulu nnyondo. Irene German okutumidde mukwano gwange. How are you doing? Irene German Josh Ambo okutumiddeko. Bana bagamba musimu mutapinge abatu wakubira bamutwe kubira. Akulagula bijja. Laba nno naye Chimmy walinga omulambo gwa Queen gwe bakalambazizza gufuuka ekyobulambuzi buli omu ajja alabeko wabula bambi wakula bubi mukazi wattu zayo tulabe ateekeyo Chimmy ya nyuma yalabika bulungi takulaga ebifaananyi olabe kaninde nze nja kuba n'obugumiikiriza kale nga bwe tubuuza ku bantu baffe wano nga Chimmy watulaga ebyo tulina ebifaananyi awo nali ku TV nga Ireland omanye Ireland kati nanti nange nga bwe mbuuza ku kifaananyi kabaata mumpa omukisa yatulaga kyenjagala okumanya mbuulire kati Chimmy njagala kubuuza wali omize bikere okuzimba olubuto bwotyo muwala gwe njagala kigambe Jas ompulira mpuliriza bba mu kusinika gwe Jas era okuliriza bikyakubye nnyo okumanyoko waka mukomba akapama akubye nnyo olinga amazi akubye Takansa nyambaako mukwano fansi akuyambeko Export TV to the world.